katunduka fa ko Omukozi Akulakulana kubuza ko Omukozi yonna gy'oli n'enkwebaza webale kola webale kuyiya abavubuka n'embebaza abakozi mwebale nnyo mwebale ddala tukole ekyo tulina okukola kinatusobezaawo obulangira bw'omunaku kwekolera faayo nnyo okulaba nti okulaba nti oyiiya okulaba nti osala amagezi wano na wali ebintu bingi bisoboka ffe tutabiwa budde ffe tutabiyiiza nnyo ffe tutabifaako nnyo naye ng'ebintu bingi nebitulowooza nti bisoboka singa tuba tufuddeyo naffe ne tubiwa obudde ne tubibuulirizaako ne tubinoonyerezaako ne tubisomako ebintu bingi bisoboka tujja kusobola obikola so kyembakubiriza tukole nnyo naye nakulera ensonga gye njagadde okwogerako ya mwenge bannange tukendeeza omwenge tuve ku mwenge abasobola okuguvaako tuguveeko abatasobola kuguvaako tugukendize tunywe omwenge nga gwa kigero tulekerawo okunywa omwenge ogwo ogutujjako bannaffe bangi emirimu gibafudde bannaffe bangi amaka gabafudde bannaffe bangi embeera yaabwe yinoonekedde ddala lwa mwenge omwenge ogutali mmere nti bw'otolye ojja kufa enjala amaka goonooneka olw'omwenge emirimu gitufe olw'omwenge omwenge nedda omwenge tukendeeza omwenge mu abavubuka muve mu muzanyo mungenda ate ne musanga nga waliwo omuntu agula kubanga waliwo agula awo n'olyoka onywa ne gwotanywangako kubanga waliyo omuntu agugula omulala tusigale nga tunywa omwenge gwa kigero tusigale nga tukyali bantu tusigale nga tukyategeerekeka abamu gutufudde ebitategeerekeka abamu gutufudde ng'abataasoma naye ate ng'abantu tusomye eddiguli zaffe tuzirina tuli mu oluzungu tulufuuyira mu bbaala okufa obufi ninga tetulinawo kyetugamba nti kiikino kyetusobola kukola kubanga obudde bonna tuba tutamidde tusobola kufuna muntu ajja kukuwa amagezi nti owaayi Patriko oli akantu kano nebwe kati osobola okukakola n'ojjamu 10 teri agenda kukakuwa nga buli kaseera oba otamidde fe abanoonya emirimu teri agenda nakuzigirira mulimu nga buli kaseera akusanga otamidde terina ayinza kuwa ku magezi nti owaayi wandikoze bwoti oba wandiwandiise wano ka proposal oba wandiwandiise wali ka application oba wandituukiridde omuntu gundi otomanya oyinza okufunayo ejjamba teri agenda kikola nga buli kaseera akusanga otamidde abamu gutu ffenna tuwulubadde tetukyategeerekeka amaaso gatumyuse okuleezaako n'essigala ffenna amatama gatwengedde ffenna emimwa gitumyuse nga kiki ennyo omwenge nidda tuveeyo tunywe gwa kigero tugunywe ogwetaagisiza teri tteeka ligamba nti buli lunaku olina okunywa tulinamu abantu baffe nga ye ajja kunywako ku Sande anyweyo obucupa nga 3 obwa bbiya ate nga yeekakasa tebina kye bugenda mukola nnyo nti babunamukyankalanya obulamu nedda nayiwamuko obucupa bwe nga 3 nakyamukamu ng'omuntu omukulu nga anywako ekisaanidde abamu banywa buli lunaku naye era nga anywayo katono akasaanidde akatamukyankalanye akatamugye mu mbeera akanaamusigaza nga muntu so kyensaba tufeeyo nnyo abavubuka baffe bangi boonoonesa omwenge nebulaba nkijjeeyo leero nti abavubuka baffe bangi boonoonesa omwenge bangi emirimu gibafudde nobuza bannange gundi yakolanga wano nti waayi twagezaako naye yagaana omwenge gwafuuka omwenge gwe buli kaseera ne kumakya n'omusanga atamidde twamwesonyiwa yali mulungi naye twamwesonyiwa imagine nga n'obulungi bakuwaana nti wali okola bulungi naye olw'omwenge baakuta omwenge tugwesonyiwe oba tugukendeereze ddala tusigale nga tukyasobola okutakakkalabya obulamu tukyasobola okutambuza obulamu bwaffe obulungi nga tetwonoonese lwa mwenge. Good morning. Gakuweebwa munno kabadde akatundu kaffe Omukozi Akulakulana mu program Omukeeze.